tubeera n'obuvumo bwesimbawo. I want to be very, very brief, comrades. Badde siriwa ku badressinga ngera Secretary General bwatukikidde bulungi n'agamba buno buvunaanyizibwa bwammwe. Buno buvunaanyizibwa bwammwe obutukiikirira awo. I'm sure by the time you made it to the positions that you have, mwali muyize ekimala. Mumanyi ekitu representing nga people power, mumanyi ekitu representing nga National Unity Platform. Mugenda mukulonda kuno mikwano gyange. Njagala just kusayitinga ebivudde emabega ebbanga eggwanvu n'ennaku entono oba wiiki entono eziyise. Mugenda kulonda. I am aware, I hate to identify myself as a politician, and I hate to see any of my comrades in the National Unity Platform identifying him or herself or actually behaving like a usual politician. Ensonga lwaki abantu batwesiga nti twepresentinga ng'ab'enjawulo oba kubanga twabagamba nti tuli banjawulo. Buli lunaku olukyatubeera tasked okulaga enjawulo eyo gye tuli. I've noticed nti ebifo bikyusa nnyo abantu mu mbeera naye tuli tasked kuba amaaso g'abantu gatuliko ate n'amaaso g'abakulembeze bannaffe. That is just one level of leadership. You are going up. Don't soil your journey to going up. So, mugenda okulonda aba councillors, mugenda okulonda aba speakers mikwano gyange. One thing kyenjagala okubagamba nti tubadde tuvumiriranga corruption. Pero ate bukendesa nze nakola eddoboozi. Yeah. Mic check, 1 2 1 2. Yeah, reduce a little bit, region. On a very serious note, tubadde tuvumiriranga corruption. Nga tuvumiriranga sente okuwanyisiganya emikono. Twakampininganga mu maaso g'abantu. Era ne tubakonvinsinga ne batu embracinga abalonzi in fact be batuwanga sente. Nkakasa si twe twabawanga sente. Si bwe tuli bannange. Batumanyi ffe ng'aba people power, ffe ng'aba NUP tetugulirira wabula obweyamu n'obwesige bwe tulaga abantu kyekyatulondesa kubanga tuli ba servant leaders. Tetugulirira n'omulundi n'ogumu. But I must tell you nti I've been getting information very disappointedly nti ne muffe mwennyini sente ziwanyisiganya emikono. Ekyo kyannaku nnyo kiswaza nnyo oyo aguliridde naye ate kiswaza nnyo oyo gwebaguliridde. Nkiddamu okugulirira omuzungu kyakola kyayita corruption kiswaza nnyo oyo aguliridde naye ate kiweebuula nnyo oyo gwebaguliridde kubanga kiba kiraga ekifaananyi ky'ogwe ng'omuntu. I am aware tisente somehow mukasirise ziwanyisiganya emikono. Mikwano gyange njagala okubatasikinga kuba at the end of the day mwe mugenda okulonda. Represent us. Omuntu akuguliridde kitegeeza ebintu bingi nnyo naye number one ku kitegeeza oyo muntu tali competent abadde alina okuwa sente. Mumpulira mikwano gyange. So right now you are on a task. You are on a task. Nze nga mbagamba mikwano gyange tinammwe muli bakyagulanyi. So the challenge is on you to do the right thing, friends. The challenge is on you to do the right thing. Fe twabesiga ng'abantu ba bulijjo. Abantu ba bulijjo babesiga. Kakati okusomozebwa kuli erimmwe essaawa zino okukola ekintu ekituufu. Manyi bulungi nnyo nti mwenna mumanyi ekituufu. Ngera bwe nkigamba bulijjo abantu Museveni bagulirira asinga okugulirira abo abamanyi ekituufu. Ensonga lwaki abantu nga Bakyagulanyi, abantu nga Ekutwe, abantu nga Nubianiri barayizinga abantu ba bulijjo kubanga abo betuyita ba elite bo bali paid to be fools. Kubanga bo bongo bwabwe bwali busobola okulirirwa. Now here we are representing the common person. Nti ebizibu bye tugenda muwa sente okubisangulawo.
era amazima ago tebagenda kuwa sente kugajjawo. Lwaki njogedde nnyo ku sente? Kubanga sente bwezirwadde nga nozifuula useless, then mujja kusobola okulaba n'amaaso gammwe nga gali clear. So njagala okubaagaliza okulonda okulungi, njagala okubasaba mutunulire values ezo zetuyimirirako, mutunulire obuweereza, mutunulire obusobozi, mutunulire ekituufu, mutunulire omuntu mummwe, kuba nze ndi convinced nti mwenna 100% buli wa NUP ayimirirako ezo values. Adisi amaaso gaffe kyegalaba, mpozi ye kyaba atulaze neneeyisaaye nga bwe tujja tubagamba bannange ti buli omu mugenda mulabira ku ki. So n'obugambo bwe mikwano gyange njagala okubayozaayoza okwesimbawo, njagala okubaagaliza obuwanguzi, kuba ffenna tuli famire, tulinga baana, buli omu kumwe akwalifayinga, buli yeesimbewo akwalifayinga, mulinga baana abaagala obuvunaanyizibwa mu famire. Bwe munaaba mulonze twagala okukkiriza nti yanaabeera omutuufu, gwe munaaba mwesize naffe gwe tugenda okwesiga. Kyemusalawo wano mukiyimirireko mwenna mukigoberere all the way. N'obugambo bwe mikwano gyange njagala okubaagaliza okulonda okulungi, Omukama abalungamye abeere mu bwongo bwammwe naddala ku ssaawa eri esinga okubeera important nga mulonda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, Mukama abampeera omukisa.